Okay, semo fisha toba inajo siziro kubanga atota batukwaniriza ugambo otya obulamu buli butya confident no weekend mwagise bulungi ate ne week ne mugitandise bulungi bali tugenda tuyingira Christmas kitegeeza nti abantu ng'olina bwera kubanga osanyusa ku Christmas eno nga bwe nabategeeza Christmas shopping gena masukiranga ate obuweereza bookings zo ate ndo tunayingira weekend ongeggwako tugenda batandisa ku delivering ebintu ebyo era ebifaananyi videos mujja gena masukiranga ati muziraba naye as usual mbeera ne kaye wano ne tunyumyamu era mugambe kamulete early Tuesday ransonga nti waliwo ensonga maybe enkulu etwetaaga okudigestinga okusobola okumanya okutegeera n'okuzza abantu mu line as usual nesooka obuze ku bantu bannanga abatulaba amanyaga ngenze kaye wisdom mutabani w'omulaalo omubwata bala bali ku byabwe nsanyusa balaba omusajja yakulanywa amata omutali mazzi twazze era tugenda kubandula ekintu njagala okutumirako mwenna ab'ebulaaya abaana abali Abu Dhabi China abali luddawa leero abali mu Amerika omuva walaawo nkulamusizzaako na mwenna ajjaakaawo mu Amerika bazowe UK bababula ba Amina bannange nebaza nnyo omukyala kati muyita maama wange bamuyita Olivia ye yeewaddeyo okugula ettaka olujjukira edisaga y'ettaka omanyi yajjamu yajja ne mwana yakusibya nako anti kakati nabadde njagala ne Pastor Mondo naŋŋamba nga alina omugagga kwe tuli naye n'agamba bw'obanga mbu yali mukomere bamuteeka weyavaayo bali ne beerabika naga no temweraliikirira bw'oba oyagala olina okuba omugagga if you are to become rich olina otutuukako ewantu nga wano olina okusibwako bakubina ebyobusente real money okutambula mu bulamu obweyagazi okitegera ekintu ekyo olina okuba mu bwongo okimanyi tobola kakati Bobi Wine n'omukwata n'omubeeri tokyasobola mukanga era bino kakati buno nzengena n'ensekere wa poliisi bonna bwe baleeta kadeeti kirumira yatugamba bubuuka ne koosi ezimu babuleeta buleesi bonna buli mayinja 3 simanyi bukanga bujjeeko their gun they will be nothing tebalina kye bali they are nothing without their guns amaalo gonna ateeka eno pistol konna ne katambula kati omusirikale omutuufu yandibadde akola bataba America oba Abafaransa you know we go to France Omufaransa riot policeman ayimirira bwati nga talina mundu ne mwekuba judo trained yes topola wano waliwo abasajja boosanga wane Uganda kati nze nyina lwakuba eno ensolo mwogerako nekimukola bubi naye serving gundi emukoddemu wange ni kati baduraga abo abaafa badurako babatendekera North Korea bakuba kalati bonna osegeera kakati naye era kyovola osanga amagye agalwana ne muzeeyi basista bange abo ayimirira nze nyina muganda wange wana America ebajja batraininga y'omu kubaasinga ayimirira bwati nga talina mundu mbadde manyi omusirikale alina kugondera wooda ya mukama we gyamugamba waba mugambye no baleeta etteeka kakati basobola okubunaana obwomu tobola banze ndabula abasavingi gundi nti mwegendereza ekintu kino basobola okukikulekamu ne bakuvunaana wekka osobola okukubanga kibiina kubamagye ne bakwatwa maama nze kyenkugamba nze abaana babo officers omanyi kati buli kyenjogera banoonyerezaako nabagamba muzeeyi wange yali serving officer nga medical doctor nze barracks gye nasooka okubeeramu yeemubende ne banzira nakibogulu ne ŋŋenda ku Tiger gye natula P7 simple as that kakati ffe abaana babo officer batutwala ne batutrain actually it was an order ne tugenda ku training 7 awo bakonyi yali afuuse wakabi oba baani ne batutwala bikubine byananga mukyaka ebimu babe baagala kukebera siriimu nandwadde bo mu byamukyaka real target real this real that ne batuyingizaamu ate na ideology yagundi NRA tobola banze nagamba nti President Museveni waba ayina abantu nga Katonda yamubawa abantu abo either nga by spiritual realm oba yabaloga I'm one of them. Why? Because when I nkyali muto banyingizamu ideology otegera kakati obola ntuuka kaluna kugamba sayimo ntuuka kalunga muzeeyi yakunyizizza omayinga yakunyizizza omayinga n'obeera n'omukyala nga akunyiziza naye nga olina okuleka weza akameeza n'otuuka n'omutiikinga naye ng'owulira ekinugu yenze kweka newanyiza kwegamba olaba kakati muzeeyi asobola okuyita n'omala naye era kyobola nagambako omu opposition oli mutuufu oba wagana okusingana president nowaba yakunyiza ebinyizo 10 abantu batera okuvuma president Museveni bamusisinkana olulimi nga lutuka completely welitalaba ddoko nga mwoyo mutukuvu oba sente zino zibaba basuubirayo si sente ate kati weziba sente yali ampadde kaki
mubuno is there yali ampadde kaki era nze abasecurity abajja abali mu kunoonyereza what nze neekolera gyange nze nga nze I get my money n'abaagala n'engenda abaana kati abaana b'ebwayisa aba crime cartel buli batulaba tulina project eno n'ozunga n'onoonya solo bayama mu project zaabwe nga nze mubuuze yali ampadde kaki and by the way ekyo kyakola kati kuffe that is the true spirit kyeyandikoze kye kya Bobi Wine kye bamwogerako ntagaba ssente kituufu naye kyekikolwa ekituufu kyalina okukola abantu bamwagala bonna bamwagala Wine yali president nga yakajja wano ate yalina kaki yalina nyumba agitulage what did he have era kyobola newuunya bano abali mu gavumenti nzomanyi ngenda nembeera nabo nebogera olunyankolo olungi ennyo nembaga sijja byogerayo mbabuuza bonna from noleeta wamajja ekijjeno mubuuza what did you have walina kaki njagala tubenga wava muno akulaga ennyumba y'embalaji yalimu mu 60 n'akulaga ya 70 n'akulaga ya 80 you what do you have bano baali biruwa ate ng'ettaka balifunye kati ebyo busayimo oleeta kaye wisdom am a political and social analyst full stop we own this government actually byogera ku government erijja okay they had nkirumiriza kebalina kyova olaba oba olumba omusajja bw'oba olumba ng'omuntu nga Bobi Wine mugende mpola at the age of 22 yali aguze plot Magere at the age of 20 because bityanga azimbye ebyo byonna byetaaga mu bulamu kwe bwafuna ku myaka 6 yabifuna mu myaka 24 otegedde kyengamba ngenda ewaffe omusajja yaŋŋamba nga mugagga muvundo ye naŋŋamba wisdom nkoze ntya nja kuwa omutwalo gwa $1 nfunye visa ya America kwegamba nga tafulumangako bambi sente zazirina ninga tamanyi na bakola ani gwe kaye yati we babba bwe batonze ebyo binteekamu nze to binte era kati sayimo bantu bangi abankubira nti batwala president 7 anti bebayitamu no kugamba kwata pen umaze kwata pen nga nkulagira office ye katali muntu ajja nani omanyi baagala okuntega baagala bino Catherine be bamutega batega Catherine nganze banampita kati nzo mpita ku mukolo soka kumanya gwaki bani abaliwo nesirikana n'abantu before osobola okumpita nga wali kuŋŋanyiza abantu obagambye wisdom agenda kujja ne mwogezi wa president kati nze nenza nenjogera kumbe wabafumbye wabajjeko sente kati bebakola Catherine ne Pastor Mondo ne babayingiza ekitimba n'akigwamu therefore mwegenderezanga nnyo abantu wa one God made two self made. This is self-made. The Katonda yanyambi. I'm a God-made guy. Tovola uneko nako nokola. I can reach the president to can and we agree to disagree. Netufuluma ne banvuma minister nanvuma kuni nanvuma kwega mbumba subiza sente nebaka kuyiwe minister jja kudozifune kanze nedda tosola kungamba kintu kya busiru ate kakati abazijjayo ndabaka kati bazagalana nnyo okay bwe bazifuna ndaba tulye emmere yemu banji bola babajje ebikapo wa muzenga bamulimbi what life they have bena wali basajja biwempe nga bamugoba mu Kampala obulamu mbwetaaga bena nga bamugoba osobola okuwagira president Museveni nga byoyogera bya magezi kyovola ffe batubongako tusanga abanaga wisdom n'akomutwalo wagira president naye ng'olitali we bakuwa ssente ng'obadde radical nga basajja biwempe ate si bagambe sigenda kuddamu kuma president asigenda kuma Bobi Wine shut up naye abaganda bawano they get excited wajja what movement n'atandika okuvuma Bobi Wine yamuyamba okutuuka ku eyo level otegedde kyengambye tosobola kuddira nti no right now kaŋŋambe oba waati kikyensobola okuleeta there are people who were irrelevant and nothing and they would have been in nothing in this life. Nega kati nga ne president abogerako nti my daughter full figure my son butcherman really na relevance ya jara Bobi Wine nete bagala chikiriza saimosi sola kudda one ne steba za musajja Faruku ne steba zagwe kati Faruku oyo mulaba yasoko kunteeka ku TV yabuke nankuba abantu kwa yanzura yanteeka one on one neisima nganze simanyi isima nalaba yogera kakati weyamala okwogera ne muyiwako amazzi bwenti nze netambula nagaba nnoyo gayi tukola ki kagamba newanyiiza nsirika kali akowuntu era nkwogera kati nga wonkogedde that in that way he discovered me abantu abasiru naddala abamu nze bemmanyi abaddugavu bawano ate okulicognizinga nti olina kyewanyongera kusabima omanyi nti olina kyonyongeddeko otegedde kyemugambye naye kati kwegamba omuntu wabuke ddala n'abakuba yeeyongera byalese wansi tagala kuddamu bejjukanya kyekugamba nti Bobi Wine if it wasn't Bobi Wine Butcherman yali agenda kufuula mu kayumba k'ettaka
would have been nothing asula kubikutiya nze nalaba oyo omusajja nga agudde kubanga kati olaba waliwo kye bayita anointing by association obadde n'omusajja omunene Bobi Wine abamufunyemu bamufunyemu naye I don't know oba yakyusanga miggo sisegeera osegeera ekintu ekyo batunyumiza nti no waliwo baafuna ssente nnyingi Bobi Wine n'amugamba mbadde nsaba ssente ezo bukya ogule wali ettaka okole bwoti bwe yamala omugamba enkeera ono yadda na mmotoka ng'erimu omuzindalo gw'ogwo ebyo nno Bobi Wine si yabyogera banne ba producer nabalaba ku mikutu nga babyogera kakati kye nkugamba ti nze nagenda at the age of 23 ogula Land Cruiser nga nyina ettaka mu Kampala ate ne mmanya omusajja omugagge bwayise Kavuma yasingayo Vesita Montere ezakabi bw'omulaba bakazi bavuga zi V8 zaali zakajjanga bakazi bazina bana bakyotalo manyi mu spendinga ne musanga bwenti omusajja atambula bwatosobola kulowooza nti no mugagga aba atambula butambuzi mu bwayise kakati namusanga ku buyumba obw'ettaka ng'ali mu bulongoosa ne mwebuuza nomwana mukulu Kavuma omugagga bwoti buno buyumba obuguze bwaki nanjawulira nti ogula ettaka kirala n'okuzimba kirala naŋŋamba mu Kampala gw'okyali muvubuka okuddira miliyoni 2 ogenda ogula ploti y'ettaka lwaki togula buno obuyumba bwolaba bubi miliyoni 2 oba mu buyumba obwo oba oguze ebintu biri oba oguze obuyumba ne ploti yaako naye oli aguze buyumba naŋŋamba kati olaba buno obuyumba oba bwalinga mukaaga naŋŋamba ngenda kulongoosa ku kamu siiringi nga bali bakyalimu wenkalongoosa nkateke ku mitwalo 15 ebiseera ebyo naŋŋamba balaba bali babasasula musabe oba mwenda I don't care newe mwenongoosa kanoomu ng'avaamu nga nongoosa nga ndya ssente zange nambalira ye yambalira nanga ssente zo mu myaka 3 ngenda zijjamu ate nga nkisigaza ekifo kyange kale emboozi eyo tujagenda lulala anyway kaye olunaku olwali lujja tudiscassinga tugenda genda kale a little bit light bujja tugenda political ne twogera no problem ne tugenda genda a little bit light olunaku olw'okumukaaga olw'ekivvulu ekyali mu kibuga Kampala olunaku olwa Sunday tuba tuli ku social media ne tulaba ekifaananyi ky'omuvubuka omuNigeria nga yeekuba selfie ne bannayuganda ekyanyiiza nnyo abayimbi ne ba artist bonna lwansonga ffe mwatugaana okukola kati ate muleese abaviira mubakkiriza okukola nekibanyiiza nnyo however ate era abayimbi bennyini abanyiga ne bava ne bareactinga towards the police ne bagamba tosiba muyimbi ono nga tonnasiba muyimbi ono promoter yaleeta omuyimbi omukutteko eyannanyini venue omukutteko abantu abali ku kivvulu bakutteko olunaku olwekyo kyatudiscasingeko what are the effects of Uganda okusiba omuyimbi okuva mu ggwanga eddala ekisooka kyentegedde okuva ku kintu kye bakutte mu Nigeria nategeeredde ddala nti President Museveni takyalina abantu ba good thinkers. He doesn't. They are not. Bonna bali awo kati buli omu atunudde Bobi Wine buli omu aleeta proposal na budget yakubba. President Museveni takyalina basajja kati nga olaba abo batamale oba baali oba basaida Bumba oba abasajja abo oba ba John Nagenda we bali naye tabakozesa. Kanga sinagendeyo kansoyo nkubuulire Bebe Cool yasooka n'awanika post naga wagenda kubaawo ekivu yakitegeerako Bebe Cool kyenjagala omugamba alina otegeera kyova olaba namuyita Queen Bebe Wool right now nti olaba awanika post ng'agamba waliwo ekivulo ekigenda okubeera ba artist twegugunge naye tabaye no alina okwezuula what went wrong singa eyo post kamiliyoni yagiteekayo oba Bobi Wine bonna buli muyimbi yandise naye si musango we yavaayo n'akyogera anti we yakyogera ne bagamba aye nempuuta etugamba ki kyemugamba si muvuma mugamba yeesootinge nga olaba muganda we nga olaba for the first time nalaba Edison nga yogera ku byamagezi we yagamba ku mutabani we nti ebyokuyimba sooka obigenda empola kubanga tukola ki naye kakati ky'oba okola sooka oddira omudaala gwe simanyi mpuuta yali amuwa business idea oba yakiyita mpuuta but kuba yamugamba byogenda okuinvestinga ono yes kikole naye ng'olinawo kasaidi nga babanjoman kuba Bobi Wine we yagamba baganda be ti gwe nno tolina bulungi voko naye nga kino ogira kola wali kintu babanjoman ne bazimba zikalina zaabwe now Bebe Cool nga sinatandika Bebe Wool oyo alina okwezuula nti wemba nkyasobola okukola post wentu ne babanga n'abayimbi bashiba kati ogikomentingako beegendeza boolabira ddala nti no bo bakwagala nnyo olina okwezuula what went wrong osobola okusigala ne President Museveni yekka anti kati wafuuka shamba boy mwozi wa bintu kaye obuzibu buli ludda wa Bebe Cool akizudde nti waliwo show anti kituufu kyeyazuula n'abaguliza ku bayimbi anti the problem is irrelevant
takyalina kyayogera. People bakukitwala serious. They don't want to hear from him. Kaye, who finds who irrelevant? No, let me tell you something. Before tulaba wali olabyeyo omunyankole yeeyita mutabani w'omulalo oba omulalo ku zino social media. Why? Because when they talk, most of them talk bogus. They don't know how to talk to other region. We baleta malala gaabwe na maaro boogera bubi. When I come, you learn. Oba oyagala okuba relevant mu bantu, learn how to speak to people. Be informed. Tobanyiiza. Kati Bebe Cool yafuuka a liability, not an asset. Teri muyimbi ayagala mwesembereza. Kyova olaba President Museveni Katonda waatuyamba omanyi akalulu nabagayi kafuuse kakusabira aka president. Naali akalulu. Bebe oyo Cool kyalina osigala kwekwoza ebintu mu State House n'asigala ng'afuna kwezo ssente z'obwereere. Ze amanyiira. Now, kyenjagala omugamba bw'oba otuuka okukola post egasa n'abayimbi ne batakugoberera ky'oyogera kitegeeza teriyo kabaka asobola okuba nga talina ba followers. Mpola okkiriza nti Bebe Cool yakola kirungi okuteekayo post? Oyo Bebe Cool yakola kirungi naye njagala mulabula nti nga gwe omuyimbi site yeyita big size gwe mpita small size akaninkiniko kalinga bwekati kali. Bebe Cool kyakoze kirungi naye omanyi sijja gamba kirungi kyokka ayina okwekebera. Kati let me tell you, why should concentrating ku kirungi kyakoze ntagenda ku view? Anata nyina kimugamba akigaane nga King Michael yamugamba va ku political shows buli gyogenda ketuswaza. For example, yagenze na actually kamulabule bagenda musiba. Yagenze n'ayogera nga ali ne bana abaana simanyi Keizi nga ali ne Kasuku. Actually neewunyiza Kasuku okudda mu Bebe Cool oyo. Kasuku ng'atya Bebe Cool oyo. Nene Edison yagenze n'agane nga banaye obutasoma kibi. Yagambye mbuye ekisooka esose n'atugamba mbu yasinga okukola show ez'ebbeeyi. N'atugamba mbu waakola show buli emu miliyoni nga tebo ya million yagaba million 5 tebo simanyi 5 ajja million simanyi 5 tugenda okubalamu nga byayogera sente ntono nnyo mathematics kugayagwa kyova namugamba Bebe Cool yagenda okugenda ekololo nga kololo yafuuka yabona bagagga bonna basome kigamba you come out gundi half baked. Now ekyo si kikulu naye najja ayogera ekintu n'agamba bw'ati nti show zange zitegekebwa foundation yange abba simanya foundation. Era fete tulina kuwa musoro bananga nagala naye era ka Edison ne kamugamba gwe URM je mukwata ono musajja. Let me tell you gwe Bebe Cool wono yogera nnyo ebintu you are going to become more foolish and foolish. Tebaita charitable organization teziwa musoro yes but zikola returns. Wezikola returns kitegeeza oyina okukola returns balabe oba wa involving mu activities ezireeta income. Otegedde ekirungi kya Uganda you do self assessment go assessinga n'okola returns zo mu mirimu gy'okoze omwaka ogwo mubaamu omulimu nga gwali guleeta income income nyinyo giwerako omusolo. Kakati simanyi Amba Foundations zayogera tezikola returns tezikola kati omanyi kyovola abayo ala ebasobola okutereka lwansonga bakola oli ne President Museveni kati Bebe Cool wamwe bajja mukwata lumu ng'ate eri mu State House bamutemayo naye nga byogera ku TV obutasoma kibi. No wonder is a senior 6 dropout. Tugende ku bubaka Bebe Cool bw'ateeka ku social media. Now obubaka nga tuzze ku bubaka obulungi obadde bulabula abayimbi mu anti osobola okubanga kyoyogera kirungi naye ng'akireese yeepamidde. Kati Bebe Cool yeepamira dde naddukana kubanga byonna byayogera byonna bogus. Let me tell you guno omulembe gw'omusajja w'emegere bukyajja addidde abantu ne beepamira ono mbuga yasooka kwepamira baani beepamidde bonna byebogera tebitegereka ne bajjeno byonna byebogera tebitegereka. Actually I salute Felix Kraije yayogedde ekintu sikirabanga bukyambaawo. Omujjaso Felix Kraije omutegedde yaliko omwogezi wa gundi ono mwana aluwa yaliko omwogezi wa maje kukwekalakasa si kwekalakasa we baagaana kabaka okugenda Kayunga nali fe tubeera Lubaga bana ebintu bino binsanga ewantu wazibu nali nvawa ku popopo Felix Kraije abavubuka bamusalirako awo bali basalako nga buli olina okwogera omufaliso kati ng'oyogera omufaliso kakati batuka ku Felix Kraije tebamumanyi bali abavubuka kakati bamuga kwata afe soko ve kakati nga munda mulimu emmundu oba zaali bbiri nentunula bwenti nendaba omusajja agenda okuba abantu amasasi nze newuunya oyo omusajja Felix Kraije yava mu mmotoka nga abavubuka bamuga naye nga bamugamba tebalina adde essasi neeri kakati omukuumi we n'ayagala okuvaamu naye namuga
n'amuzza munda ye n'avaamu natandika okuseka naga kyekibaddeyo bannaye baganya kabaka biki yogera mufalese bite naga era ngenda kyogera munsekerere olaba embeera yakiddamu naga kakati bannange nkyo era mugenda kuseka bannaye mugenda kuseka mufaraso bite natunulira Felix Kuraije ng'agambye omukumi wadde mu motoka nga ne mu motoka mulimu emmundu n'abeera wadde kikanga 10 n'agamba avuka naye temwonoona bintu mwekalakasa naye temukola ki temukuba ki nayagala okugoberera omusajja omwebaze natambula n'agenda nkireeta anti kakati mbadde nkugereza abantu amu abeepamidde ku mulembe guno ogwa Kyagulanyi nti gwe tolabyeyo baofficers aboogera ebitakwatagana Felix Kuraije katikati ku luno nga tufunye baofficers aboogera ebitakwatagana ye yavuddeyo n'agamba Bobi Wine waafuna obwa president ngenda musaluutinga boboogera kirala neŋŋamba ono omusajja si muhororo yagambye oyo Bobi Wine wawangula nze ngenda musalutinga kakitegeeza bali abeepamira yabaleseeyo now kati Bebe Cool kyeyaleese abannayuganda baavu bakoowu balina obusungu omuntu aleese n'oba baleetedde kyamisana bw'oba weepamira ng'oyo Bebe Cool tebabitwala kati tugende ku kino kyeyaleese Bebe Cool eyabalabudde ate kati saazi gwe mwekyusiza ku social media anti musiru yes kakirabe baagaana Kyagulanyi wano bwe bamugaana okuyimba tebaamugira kakati nabo bagenda bagaana Nigeria by the way kangende deeper ebivulu mu Uganda mumanyi nti no kyabaddewo kimu byabadde ebyo wane Uganda kwe kakakubuli katika ngenda kuga ntuli wano omanyi nti waliwo ebbaala ezikola genda kweri bbaala ya 256 twali mu juzi paka saa 9 waliwo asano nawe nyini nga moli nga lwaki siba mato abakuyise batuddawo abakubuuza batuddawo wisito mulwaki yogera batuddawo bakimu ebyokulya bakusisikana mu bbaala ate kati bagambye abo era bakusinkana mu Serena gyempula gye bawa obuto obaawo bwekyokola baleeta ebyokulya olya bibye byaliddeko oba onywa nnyo omwenge gwe bamusimulira gwanywaddeko nolanga guli hafu nomuga afande kanywe guno ganywa kugugo waba soda banazajja bakola ne bottle ezirimu obutwa ng'omagalala now let me tell you mu Uganda waliyo ebbaala ezikola mu kiseera kino ate nga tebazikwatako kati ebivulu ebyoyo ebyabadde Dungu Resort Munyonyo oyo omusajja nanyini waayo Ivan Dungu gwe munoonyerezeeko olabe those are one of the richest people here Uganda waliwo abantu abamu abalina obuyinza nga they do whatever they want to do kirizagana mulimu ebyana n'abaana wabaddewo ekivulu ekirala teri akyogera nako Uganda buli namawulire akitya kyabaddewo Maxwell Falls maama nyabo kutidde buli nabadde neddagala sinagenda amusikazanga wisdom bam etogendayo bakungu bokka batanyi buyinza bwawano nabo balina gye beekuŋŋaanyiza ne badigida maama omanya eri okulina na Queen Elizabeth eri wala bazivuze ne babakuba embali atugenda abantu balina ekibebeebuuza kakati kiri bwekiti ekivulu ekyabaddewo tudde ku ekyo ani ow'okunenya one ye Mutegesi ye nanyini kifo asooka ye Mutegesi kubanga yagenda ne Yesu n'ayita omuyimbi yes tosobola kankubulire bw'oba wali oleseeko abayimbi e Uganda bw'okwata omuyimbi omuleeta e Uganda gwamufunira work permit yo bamusasudde sente ze gwasasula emisolo yo omwaka kakalekayo gwamusuza na buli kimu bali ama immigration bazigaba naye lwakwa za bubbi itolaba abayindi bonna bali wano webava ku work permit nga babawo obutuuze gwamanyi akavuyo akali awo migration omuntu yekka yali wisdom kiki ekitamanyi eyali atutererezaako immigration ye Uganda eri arondo omugenzi arondo kimanyi ekyo nga passport tugifunira mu wiiki egi naye kati ebyaddawo bonna baba kompyuta nnyingi biti ekyonoonye sisitemu zaffe wano nerigasa ya Museveni be bantu oba balakuba baleeta banyanaabwe baganda baabwe kwega bajja eri omuntu ng'alina kuvuba buvubi byennyanja najja nga munawe ye commissioner aga passport wetuba tugaba work permits wano mu Uganda then what went wrong ng'ebivulu biggaddwawo omuyimbi afuna atya work permit anti kakati bana abamagalavu bamanyi nti balina obuyinza balina okukola ebivulu mmwe abaavu wasomako akatabo ka Animal Farm ojja okasomeko mmwe abaavu mulina kubeerayo mu lockdown abagagga ne bakola ki
Now kakati Ivan Dungu oyo nanyi kifo Dungu Resort Munyonyo yeye yandisembyeyo kunenyezebwa naye tusooke tugamba ani yaleese mu Nigeria kati yaleese mu Nigeria yalina okufuna work permit yalina osasula emisolo gy'omu Nigeria awe Munyonyo tosobola kukola kyevulu okuva ku eno polisi y'ekatwe balina okuba abali aware from RPC DPC because ebitane osiwe Munyonyo ekivulu kyabadde wali lwaki tebabakutte oba kyabadde kyabubba si bubba abakungu shibba teyakina shibba okumanya amaalo ga wano nze neewuunya abakungu ba wano kyova nagamba aba security ba wano boolaba n'obuyinja babala abalina bye bakola ebiriyo buli gw'osanga maalo nalaba omu eyakima Queen Florence ali ku tebbu atuddeko n'abantu bana bali social distance banywa bbiya waabwe saawa tezinawera 3 oli najja n'okubuto gwe mbu wakasisi ne mayinja you go home go era singa nze nali awo Queen Florence singa nali awo oyo wakasisi nani muyiridde omwenge essaawa zikyali President Museveni yagamba ab'amagye abamu batushimanga ewaffe abantu tuli mu lujja tuli mu kunywa mudde mu nnyumba nga balowooza nti kyebagamba okubeewako olina kuba mu nnyumba President n'avaayo n'akirongoosa nti basirumu yabayita n'abasiru basirumu abasecurity temukimanyi nti olujja is part of home nawe tudde ku kino ebivulu ebigenda mu maaso by'abakungu era kyobabitegeka bubabaga bwakunyumirwamu byonna nti buba bwakunyumira okuleta hano mu Nigeria olina okubanga omusasudde sente ezitaka wansi wa mutwalo gwa dola obeejo okujja wano nono omale gwe bakutte anti ki oyo upcoming aba Nigeria bebrandinga najja nakuba nze nyimba ze kati tulwana nazo bulwanyi kana kayimba smalo halo hozanna leero naye yabadde n'abantu abasukka bisa kyenkugamba nti aba Nigeria bebrandinga kyovola bano babebe furu abafuna sente za Museveni ez'obwereere wamala ozifuna ne baleeta bannaabwe banywa walagi tebamanyi kwebrandinga omu Nigeria ne baba talina sente yebrandinga government yaabwe ejja nebayambako mu entertainment industry nti ebaseringa edda TV za Africa ezicrossinga ne bagulako program nga zakuba bayimbi ba Nigeria bokka wane ya Uganda wogende okukinyonyola kiwanda amanyi bisoro gyatwala buno buwala bwambala mini na bitya that is their problem now ekyabaddewo ekivulu kye Uganda wano kikutegeeza bivulu bingi ebiri mu mayumba g'abo abasajja ebigenda mu maaso bimutamanyi era kino twakitegedde butegeezi kubanga oyo omusajja oma yeekubye ekifaananyi n'akikola ki kakati okumanya President Museveni ekibi kyayina nti abantu basigazza they are not thinkers singa nabadde wa poliisi mu kujja okukwata omu Nigeria sandi mukutte wadikoze eki nandikutte organizer kale we nandibadde njagadde nnyo nenkwata ne owner nozzaako abantu abazze bennyini very good naye kubanga tebakyalowooza tosobola kukwata foreign artist omanyi kati kyenanonyanga Bebe Fulu oyo nti bulijjo okoma ofukamira gwe Bebe Fulu otta image y'aba artist kati bano abannanyi buyinza wano balowooza omu Nigeria yenkana ne Bebe Fulu ono afukamira agaba t-shirt balowooza basobola omukwata ne bamutwala ekitalya ensi nesigala ng'eri nnomo. Let me tell you something right now Uganda has lost more than you can't even calculate. awe mbadde yafudda kituleka wa music industry because tulabye reactions z'abayimbi okuva e Nigeria bangi nga bavuma polisi ye Uganda ate kino kijjira mu time nga abanyanagiye balina hashtag ya stop police brutality kituleka wa industry y'abayimbi kijireka wa mu Uganda ekisooka kansooka enjoga ekino emekyerabira abayimbi be Uganda ekisooka nabadde ku mukutu ogumu nengamba Jeff Chiwa Jeff Chiwa abayimbi bo baleme kwemamaaza kubanga waliwo ekintu kyosobola okukola nammwe mujja kufuuka abaasama abantu we tuba abayimbi muvuddeyo nga tugamba poliisi obutakuba bantu abayimbi bo nga batulaga mimwa tebaagala kwogera byawulayawulamu anti ovola abantu bagenda bakyawa bagwe bajja ggwa but politics is partisan no and a musician alaba abantu nga bababonyabonya nga tasobola kuteekayo ddoboozi oba musiru ng'okimanyi nti mu nsi yonna abayimbi bavudde ko ensi zaabo tereera ng'oli ku level nga ya Shiba era nasanyukidde nnyo Shiba for the first time ku Nigeria y'omu ku baasoose okuteekayo post ne kuli ebyakyagulanyi no ati kakati labayo ku byakyagulanyi ate baakola ki kubanga ku Kyagulanyi buli omu yali ateekayo buli omu ateekayo bo bali mu buyumba bwawe bumu kueyo level y'aba abayimbi ba Jeff Chiwa singa balina ennyimba nga 6 now Uganda yafiiriddwa how
nga bakamala kati bali mu Mama Awards bazibbiramu. Awo njagala tugenda awo mpalapala nga tonnagenda waawo. Eh. Njagala nga tukyali mu kufiirwa. Njagala bannayuganda bavudde ne batandika okuteekayo Free of Malay. Waawo gundi bbiri. Bannayuganda bakikola mu mutima mulungi bakikola kuba batidde balowooza they might lose market ya music waabwe mu West Africa. Bannayuganda kati nga bannayuganda si ba artist abavuddeyo bakoowu. Kati buli munnayuganda atayagala poliisi na system bolongoto akiteekayo. Waliwo abamu abalinga ffe nti nkiteekayo president ategere ekigenda mu maaso kati kwa president kati asobola okubanga ali ku byakyagulanyi kuba kati amuyita aduuyi. Woba mulwanye kati omusajja ng'alwanisaako bakonyi baani buli walaba ayagala okukwata ku buyinza bwe abulabanga aduuyi. Kati bino ye yasobola nze kati waliwo ab'NRM abakitaddeyo in that we want to pull the attention of the president kumugamba nti liga seefa kubanga right now mu Africa image ya Museveni ngenda kugamba lwakuba tebamugamba image ya President Museveni ekirira buli dakiika why bamala okulaga bino ebya Bobby simanya bitya n'abamawulire bakuba kati right now ate bagasseeko ekya foreigner gwe mukutte ate nga mutegeka Mama Awards kakati Uganda efiirwa ne Uganda esobola okuba rebranded kubanga ne Amini we yali wano ne mumuvuma nnyo nti no mubi mwe mwaja ne mugiri branding wabula ligase yammwe abakulembeze ba wano mbalabuleegwa kyova olaba waba obota ali mu ntaana nga n'emmese ziri waggulu w'entaana ze teri naamulima ate mmwe bajja bakanyuga mu kibira. Nominations za Mamas zetumanyiiko nga tugenze ku Artist of the Year ndabyemu Davido ezo omanyi kati otuziyita Mama Awards kinene nnyo ekyo. But anyway, nominations zetumanyi Artist of the Year Davido mulimu Wizkid bana Nigeria amuna tebagenda n'okujja kati mulimu Tiwa Savage naye mu Nigeria ndoza mulimu mu Nigeria omulala awo singa wa Nigeria sawa zino bagana okuta omuyimbi omu Nigeria mu Uganda abayimbi abo ne baboycottinga Mamas ekisooka intention ya Kiwande n'atuukira ey'okupromotinga tourism mu Uganda. Ekisooka Mama Awards mu abatabimanyi kye bikwatako awards zino baziwa abayimbi mu Africa era ze zisinga obunene zakyamaanyi nnyo okubanga mu Uganda hostinga ife nze ndi ku National Organizing Committee yazo nga ne Minister Kamuntu akyali mu Ministry ya Tourism twaziguza family etufuga okuzireeta wano 3 years ago ne bakkiriza ne basasula franchise yazo $1 million meka okujja wano kakati ne tugamba abakulembeze abo ne bannange we tuli mwe muri Ragadi mwe muri oyo mukyala Anita Seruji Ragadi has a team kubanga balonda Jeno Kayanja ne Jeno Sari ne bafuna abantu abasobola bayamba ku art industry buli kintu kya art balowoozesa what can we do oba kyekifuna come and evaluate kino kitukolanga government ekyo nno nga tukikolanga bwannakyewa byekuga kirina fane nnyo. Now Mama Awards bamala okusasula franchise kati okujja mu Uganda ne tuddayo ne tukola zi proposal ne tuyita era gwe neebaza nnyo oyo guy Michael Fingers kubanga ye yajja luvannyuma mu zi meeting nga sirwa ku Ministry ya Tourism ne tugamba family ekulembera wano tutoleeta buleesi Mama Awards kuba mu Uganda zijja kuyitawo ng'ezaali Kenya zajja Abanigeria ne bajja ne ba South Africa naye nga bannakenya tebaafunamu omukulude gwasigala kakati tubagamba era nalaba Rwagadi oyo nga n'olubuto lukendeera nga twetala tubagamba Mama Awards ina slogan egamba Road to Mama ne tubagamba nedda tukikole Pearl of Africa Talent Search nga ye slogan nti kitegeeza ki tugenda mu North tukole stage abaana ba North bajje bayimbe tulondemu abaana aba tukikole mu East West ne Central tujje abaana babiri bonna mugatte mu Uganda abaana 8 wabula ekigenderwa mu ekyo tekiri mu bano baana 8 stage Mama gyeneekola mu North ejja kubanga eragibwa ku mikutu gya Mama gyonna mu nsi yonna tuli mu Road to Mama kakati nga ffe kyetubala nti abaana b'e North ng'ojjeko bana 2 abagenda okuwangula naye bali abalala nga 70 bajja kubanga babawadde an opportunity to showcase their talent otegedde ekigendera kyaffe nga tugamba Mama ng'ekkiriza ng'egamba ko stage ezo bagenda zitegeka bazirage ku mikutu gyabwe ffe ne tugamba kati awo ekisooka abaana abayimbi bafunyemu bannayuganda bano bafunyemu kubanga tugenda kuleeta baffenno ni baani bonna okukola otegedde nti omwana asobola okuba nga siyo kati nga olaba Sindi yali mu Coca-Cola si yawangula naye yavaamu okufuuka sita kati omwana asobola okujja n'ayimba awo ku stage y'eggulu ne bamusportinga otegedde kakati ebyo byonna Mama ebikkiriza na buli omu
ekyomukisa omubi muzeeyi asindika kamuntu ministry ya constitutional affair ministry ya constitution bitya simanyi constitutional affair bikoze bitya ndowooza amuyambeko ku bajjajja abamusumbwa baleetawo ministry omulamu tourism before that nga tubagamba tudire ministry ya tourism ebe nga yetegeka why nti ng'oggyeko stage ziye zigenda okubaawo buli muyimbi ba Davido ba Pure Savage whatever bwe bajja mu Uganda tugenda balambuza site ze Uganda wabula mama negano biraga yega katajja biraga jukira baba badde platform nene nti mama wetuke kati baba balaba mulanga bifo byammwe kakati twakola kiri west bali abana babiri obajjukidde betujja mu north east west ne central ne tugenda kukola village village eyo bagenda kumala mu weeks 2 one tuleete ba media personnel babenga bakiboostinga tulesa abayimbi abakabi mu village eyo n'aba Nigeria ne baani mu village eyo gye bagenda kukola weeks 2 ne tugamba mama nti nezo weeks 2 bango streaminga ku media zo nga wolaba big simanye bikoze ne bakkiriza otegedde bwe twa planning ennyo muviiramu wa otuuka okubanga zimamaazo zifula zimamaavu President Museveni ekigendo musuula nti yeesembereza abantu nga tebakyayagala mukolera wabula okumubba bubbi kyobola mama wazaafuuse bamamaavu awali muziviiramu wa what went wrong ekisooka kino olaba Bebefulu kyeyafudde Ugandan Act twalabanga kizibu nnyo Bebefulu n'abalala okuwangula aba Nigeria to that level ne tugamba ba Mama Awards tuteekeo category gye bagenda okugabanga Ugandan Act nga ya Munnayuganda wabula nga bagironda batya ti Munnayuganda jasindikanga SMS okulonda ekyo it will be equivalent to like 40%. Ne tugamba tugenda kuddira ba media personnel mu basaimo mujje mbeka abayimbi be mulonda that one will contribute to 40%. Ne tugamba ajja kubeerayo ba judges abatuula it will contribute to 20%. Tekera nga watuddira nti omuyimbi agenze mu eyo category ayina 40% ya media personnel bannayuganda ne bajjaji be tuba tulonze otegedde azini nti omuzannyo gufuuka fair lwaki zaafuuse baba mamaavu Chiwanda we bajja minister kamuntu ministry ya tourism Chiwanda naddawo Chiwanda yayita tulanga na meeting zaffe nga tatuwadde chai kakati waliwo trip oba South Africa baleeta Chiwanda ozinkubanga yabaddewo ono mupya Chiwanda we yajja oba yakwatagana era nze omukuba wakanya nti Chiwanda tasobola kuba mulokole kuba waba mulokole tannasumulwa bukopi na bukodo okimanyi nti Chiwanda yakulembera campaign wano mu Buganda Central nebo centers esanguzo oba akola biki simanyi Chiwanda buli mwana we nale Chiwanda yakola ki anti yakulembera campaign za muzeyi mu Central no ngamba wali mu diru ya Chiwanda bwajja mu Mama Awards byonna bye twategeka nga National Organizing Committee gyendiko kuliko abantu bana basatu ava mu Ministry ya Foreign Affairs basatu ava mu Ministry ya Police bitya bonna Chiwanda we yajja nayiwa akakiiko ako bonna abaakolanga nga tebalina kadde tebasasulwa n'aleeta ba Bebefulu n'aleeta ba Bushington n'abawa emirimu n'akola abantu basobola okubbiramu ne banne kati Chiwanda abantu nga Chiwanda baleetedde President Museveni okuba obubi omanyi kye baakola kati Bebefulu ne banne ne batandika okugamba bwe bati nti bangamba nti Bebefulu oyo yagamba oyo momojjeemu Palaso momojjeemu Gonde mojjeemu tuli wano ku Ugandan Act gye twagamba nti ba media personnel mugenda kulonda bannayuganda mulonde bo baatuula butuuzi ku kyayi waabwe na myenge gyabwe Bebekulu ne yeeteekamu n'ateekamu n'abanafu lwa nsonga Bebekulu yena award gyagenda osooka okufuna mu bulamu bwe eri international kujjukira akaddi yagenda mu myaka wangulako ne necessary noise momambera ani akulinge ziriza nodda ziwangulangako bali ba necessary noise otawangulangako naawe nga ba East African Bashment kuti bawandikako bitya ezo Palm Awards zeyeewanga ne Airtel zeyaku waliwo eyebweru gye yawangula eri Bashman bikoze bitya gye yeesibako nti ye wogende Kenya yabali bina byogera Uganda babba ebyo byogera osegede linda ku kyovolaba n'oluyimba olwo tonowoozi yalukola simanyi East African Bashman crew naye olwafuluma lwaliko ogopa DJs mpola linda ko otegedde nti no Bashman crew gye yeesibako Bebefulu si ye katudde wali now bino ebyokusiba mu Nigeria background yotwadde ku mamas how does the two affect the event
lwansonga President Museveni level gyafuddeko takyalina ba thinkers takyalina balowooza bonna buli amulinaanya ayagala mubba bubbi kakati bo tebafaayo na damage gye bamukola Mama Awards ekisooka right now mu Africa abayimbi abakyasinze okuba abakabi bava mu Nigeria bonna we basalawo by quoting kitegeeza ekintu kiba kiyiise sente ze mateekamu $3 million zifudde kakati bano bakiwanda bo tebasalwa why kiwanda era ajja zikola akole stage emu agambe nti ziri scientific yagagawale ne banne nga bamanyira okubba otegedde naye nga ekyamakulu bannayuganda tebafunyeemu kyetwagendera kyonna omuyimbi wa once tafunyeemu kuba opportunity to showcase their talent teriiwo naye Museveni kyemugamba era kyemulabula ligaseyo abantu abakwetoolodde bagitta era nze nkusaba Katonda watuyamba ne tuli akalulu baaka abantu b'osalako emitwe no Museveni musomi wa butabo bwabo ba dictator baani asome akatabo ke bayita Art of War kalabe omusajja yasalako banne emitwe one kati nze President Museveni osooka n'osalako gwakiwanda booti because tosobola kuba na musajja ng'otadde ssente Mama Awards akasajja k'emagere katuzuganya let me tell you nze kino nkyogera nti omusajja w'emagera kuba left and right buli kimu not thinking kyobola Bobi yataddeyo post nagamba Bobi bannange nze simanyi n'abalya Bobi Wine yagambye mu kifo ky'okukwata artist kwata abaorganizinze show ekyokubiri okumanya abeetolodde President Museveni babbi ate tebalowooza kugamba ngeri gye bava mu byalo bonna tebalowooza bali awo bepamizinga nagambye no let me tell you singa nabadde Diana Atwine oba Dr. Achene omanyi kye nandikoze nandikutte ababadde mu sheeyo nga 5 ne ngaba na 5 bali ku bitanda balwadde covid obulwadde bwavudde mu sheeyo bakoze nandikambye baba n'aba covid ne wannandirimbye kuba teri kati ababadde awo teri singa nabadde Achene obadde yananga am thinking nga njagala nnyo President Museveni nandikutte bannayuganda nga 10 nentwala bannamawulire nga bonna mbalaga babatette babataddeko n'ebyokusigye nti boogera ekirubirirwa kiri ki anti tebamanyi gundi public relation piara tebamanyi anti be babbi ba ssente be baagala ate baagala obakolere ne piara tebabimanyi bamanyira kulunda ante nakugira basita bata nakwata byennyanja nakukalira byennyanja they don't even know nti ensi yatambula itambulira ku piara singa nabadde bantu ba Ministry ya Health nandikuteyo abantu 10 nembawo buli omwe emitwalo 10 nembateeka ku bitanda nendete bannamawulire nga bataddeko aguuma nga bakulaga nti no saimo corona kubye nnyo nenimba ate balimba buli dakika balimba buli kakati tomanyi nti no buli afaga wagamba nti afudde corona yogera mpola no ati kati no kyengamba gwe tosobola kuŋŋamba yes of course corona gyenze nyina maski yange nange yange zizino otegera yeeruwa ojja maski yange nyina ne sanitizer mu motoka wabula tojja kuŋŋamba nti maama gwe omuntu omulamu tebamutugamba nti gundi alwadde gundi amala kufa nti wuuyo corona wuuyo maama andoza bako okwawaza abantu amatu ani agambye singa nze nkugayi nali mu eyo ministry nandididdeyo omuntu gwe batadde ku byuma bwati nga wa corona nendeeta abamawulire ne tulaba omuntu nga bamutadde ku byuma buno Uganda n'atya ne lwansonga be babbi be baagala okulya bokka ssente kwega balowooza ffe tojja kusiba buguwa bwa ngatto kati mufe n'ekintu kyammwe ekirungi temwategeera nti wagenda kubayo omusajja gwe bayita Bobi Wine kati Bobi Wine yajjanga lubaale taddayo wa Buganda tebamusamirira tebakola kino ojja nga weerogoza waali mukongozi otegedde nga tumaliriza enkyanga 16 omuvubuka bamukomyawo mu kooti magezi kigoyinza okuwa omulamuzi ne gavumenti for the good of these two ate omulamuzi asalwa osobola n'osanga ng'omulamuzi yeetemwa dda gavumenti ajja omuzayo kitalya wiiki egyo ndyokondabira kiyinza okuddayo anti kati president kyemugamba kubanga kati wano mumulabula ligase ye bagizanyiramu kati omanyi nti President Museveni asobola okugenda Nigeria ne bakuba amayinja tasobola and Nigeria does not need Uganda needs Nigeria Nigeria etuwaki laba nono laba ono gwamanyi gavumenti yaffe sente engeri gyeziromba buli omwe mulomba olaba ezijje bulungi buli wamu eromba kiki eyina ekya just tell me what do you have kiki emuyina ekyakabi kiki kitalomba natumaliriza omale musango kiki kyebandibadde bamukolera president nkusaba bw'oba tewabitegeddeko nze mmanyi bakulaganya ebintu byange kuba essimu oyo omwana bamute wekiba kisoboka mumwetondere mumwene first class eyakuŋŋaanyizza abantu abasiiga obulwadde ate ani yagudde walabye yagudde
mama bana amala kugwa kakasa ndi kati King Mike ali mu Eastern omanyi kati bali batuli nagamba bebe full teri akyagala muwuliriza yagabanga t-shirt ngaafukamira King Mike wakabyatu yakadi mu jinja olaba afukamidde naye ate bo bali mbantu naye ali masati agaba bagabe ffe katwogerere eno tubeere ku strategic level bajja bagaba amasati andi kakati amasati gwe musono kyopola nti nze mbagamba no actually kino ekyatutte King Mike kyekira ekintu ashibakato kyakola ekyamagezi nze sirabanga buki ashibakato akolayo ekyamagezi yakola ekyo yaleeta project nga nowoba opposition osolo jamba no bullet simanyi no bitya nga yalaga tibannange akalukaleme twawula era ngamba bannayuganda byonna tubyogera nammwe abaagala otukwata otusiba fe mutusibira bwereere ate mujja kutukwata ne Uganda etabuke mujja nakuswalira bwereere omwana ng'ashibaga katowa aba asobola okuleeta ekintu nga nowa people power akigwa nowa FDC ekyo kye tujja okuwagira tulubirira mirembe anti mirembe kugamba bavuka nti bannange katubabuulire basobola tusinga akalwo bafuka okasinga naye batusinga tubeerwedde ekivaayo nze let me tell you Bobi Wine okuba ku kaluuka e Uganda is ekyoka is a win because Bobi Wine teyajjanga participant yajjanga is a contender sawa ina kuba knockout and actually we mutegendeze Bobi Wine ajja kuba knockout ejo ate knockout y'omulembe guno toyimuka wamala kuba knockout nga international community yingirawo Bobi Wine si participant nga olaba ono Katumba niyo Katumba